Tuse mama abakyala b'essirobwe mama atuli mu miranga nga bitalo bannange. Itongwa Yekolera ge mannya gange musiibye mutyo bamusuze mutya baganda bange ne bannyinazo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Nkya ya leero Uganda ekeeredde mawulire oba tugayite ag'ennaku oluvannyuma lwa minisita omubeezi w'ebyabakozi Charles Engola Okero okuba bodyguard we amasasi agamugiddewo mu budde naye nga sinnalanda nnyo kansooke ntuuse okusaasira kwange eri ab'enjuye eri ab'eŋŋanda ze eri mikwano gye bwe n'abo ababadde bamulya mu ngalo nga tusaba Omukama Katonda abagumye n'omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Amawulire mu kuripootinga garipootinga nti minisita bodyguard we amukubye amasasi nga n'ensonga emukubisizza amasasi bodyguard abadde abanja omusaala emyezi 4. Kakati debate njagala ekyuke eve ku nsonga lwaki oba eve ku kibuuzo lwaki bodyguard akubye mukama we amasasi edde ku kibuuzo ani atumye bodyguard okukuba mukama we amasasi. Baganda bange ne bannyinaze ffenna tukimanyidde ddala bulungi nti mu bitongole by'ebyokwerinda byonna omujaasi nga toli mumanye nga toli mwana wa gundi nga tolina ranka osasulwa bubi onywa bubi olya bubi ate nga nake akatono ke bakusasula tekajjira mu budde era kirooto kya buli musirikale yenna okuva mu kitongole kyonna eky'ebyokwerinda okufuuka bodyguard w'omu ku mukungu oba okufuuka ddereeva w'omu ku mukungu kubanga bw'ofuuka bodyguard w'omukungu akasaala bakwongezaamuko ate ng'ebiseera ebisinga kajjira mu budde. Bw'ofuuka bodyguard w'omukungu oba owonye okulya ccaca oba kayita ebbakawunga nga bwe bakayita oba owonye okulya ebijanjalo ebirimu kawookuumi oba ogenda kutandika okulya katooke mukamaawo kaaliddeko oba ogenda kutandika okunywa kacaayi mukamaawo kaanyweddeko. Ebiseera ebisinga baddereeva b'abakungu bano bw'agenda ku makya okunona boosi we naye ewaka bamutabulira kacaayi era y'ensonga lwaki nti buli musirikale yenna alwana okufuukako bodyguard w'omukungu. Kakati kizibu nnyo bodyguard wa minisita omulamba okumala emyezi 4 nga tafunye musaala. Nkiddamu, kizibu nnyo bodyguard wa minisita omulamba okumala emyezi 4 nga tafunye musaala kubanga kirooto kya buli musirikale okufuuka bodyguard ow'omukungu. Kakati eno ndabanga firimu empandiike, ndabanga bodyguard ono gwe bakozesezza ensobi ng'olukwa olusse mukama we lwalukibwa ng'ate lulimu ku musimbi. That's why ngambye debate eve oba ekibuuzo kive ku lwaki bodyguard yakubye mukama we tukituume ani eyatumye bodyguard okukuba mukama we. Bwe muba mujjukira bulungi mu nfa ya Kaweesa olukwa olwo ddereeva wa Kaweesi yalulimu era bwe weetegereza emmotoka ya Kaweesi nga bamaze okugikuba amasasi yali esimbye bulungi awatali kulwana ng'eringa ebadde ekyetegekedde ekibadde kigenda okuddako era ogirireetinge n'enfa y'omugenzi Muhammad Kiggundu Bama Mafiina dereeva baatuuka bakuba kubatta ng'ali mu kulwana ekyalaga nti teyafanga ffala yagezaako kye yasobola. Naye emmotoka ya Andrew Felix Kaweesi baagisuulamu ne double indicators. Double indicators ezo nze nazitaputanga sigino dereeva gye yakozesa okutegeeza abazze okutemula mukama we era mu kugitaputanga sigino yali abalaga nti kaakati wensuulamu double indicators mba nkutegeeza nti omusajja mwali jangu omukuba amasasi. Bigenda okuzuuka nga dereeva oyo baamuwadde $5 million oba baali bamusuubiza $5 million ne bamuwaako $1 million wabinda babimeka 2 okubategeeza nti Kaweesi mwakola ki mwali oba okubabegera Kaweesi ebbanga lyamubabegera n'okubategeeza nti kati mwali mu mmotoka mujje mukube. Lwakuba abasajja bano balina ekintu kye bakweka oba kye batabamanyiiko abantu. Bano abasajja balinga akasolo ke bayita cheetah, tekaleka mikulu tekaleka traces. Bw'okayambako mu kutta omuntu kayinza n'okuba tekannamutta nga kayina kusooka kutta ggwe. Kati musajja wattu yali yeesunze ka balance ke n'okugaggawala okuwona ennaku ya poliisi naye okuvuga ku mmotoka ez'akabi gwe baasooka okukuba amasasi nga balaba bo omulimu agubamalidde naye ate tebeetaaga kuleka bujulizi oba tebeetaaga kuleka bukululo tebeetaaga muntu yenna anaawa bujulizi gwe baasookerako.
okutta kati kino kikuzzaayo kuono gwe kyekikulowozesa nti ono teyabadde mutume naye nga tebaamubulidde gye bigenda kuggweera kubanga bo bano bakutuma nti genda okole bwoti naye nga tebamubuulidde gye bigenda kuggweera sigambye nti abasirikale babasasula bulungi yes abasirikale babanja ab'e Somalia babanja ab'e Uganda babanja buli wamu babanja naye abo bonna babanja balwana kufuuka ba bodyguard b'abakungu kubanga bakimanyi buli lwobeera bodyguard w'omukungu akasaala katera okwanguwa ate n'ekyokulya oba okyusizza ku banno bye bali abalya ccacu gw'ogenda kulya matooke abalya kawukuumi gw'ogenda kulya kanyama yobeera edderevayo bw'oba ogenda omupiikinga ku makya kacaayi kaanyweddeko ne blue band wali nawe bakakuwaako n'okanywako era ekyo kibalwanya nnyo okufuukako ba bodyguard ababakungu kijja kitya okuŋŋamba ti abala bafuuka ba bodyguard baabano naye onasse mukamaawe bw'abanja omusaala emyezi 4 badde njagala bannayuganda kati tutandike okugaziyangamu ku bwongo tutandike okuzibulangamu ku maaso tutekeko obugaali maaso tutandike okulengerako ebuziba ono omusajja yatumiddwa mu bali mu gavumenti mwennyini okutta mukama kubanga yo gavumenti ya Museveni yafuuka ng'embizzi eya n'ebyana byayo singa eba mu bwetaavu bwa kulya ono si gwe beesoose okutta ono si gwe beesoose okusaanyaawo ate mu kubimubalira bino nga bamusuubiza ssente oba oluusi ne bamuwayo ne ke bamuwaddeyo nga bamugamba nti ka balansi ogenda kukafuna naye gwe bw'omala okukuba mukama w'amasasi fuluma ng'omulalu ekiwalazima ogende ng'okuba amasasi mu bbanga because bakimanyidde ddala mu Uganda nti bannayuganda tuli banoonyereza tubadde tujja kubagamba mutuwe ku footage kuba Uganda ejjudde kamera ng'omusirikale oyo afuluma ebweru agenda akuba amasasi kati ye mukukimubalya nti bw'omala omutta gwe fuluma obenga akuba amasasi otiisa abaliwo kumbe bo banoonya bujulizi kuggumiza kintu kyabwe kyolumaze okuba amasasi ayingidde mu saaluuni naye n'ageekuba footage ono ng'azunga ye bamulina kagaya agenda azunga ku luguudo naye ate footage nga gaya ayingira saaluuni kale mu saaluuni wayinza obutabayo masasi naye nga gaya aweta ku saaluuni abanga embuuza lwaki ye taliiwo kubanga mu Uganda tulina kamera enketta bikolwa ezo nga zaaleetebwa mu kufa kwa Andrew Felix Kaweesi tukendeze ku buzzi bw'emisango oba tukwate abazzi b'emisango tukendeze obuzzi bw'emisango gwe oba ozizza omusango bakukwata oleme kuddamu kuzza musango mulala kati bano bakulaga tyafulumya ayina emmundu agenda akuba amasasi mu bbanga naye mu kugenda ng'akuba amasasi mu bbanga tebakulaga footage nga gaya ayingira wesooka weebuuze ani oyo abadde amwetegekedde omukwata akatambi amangu ago akakesekendi za 3 era lwaki akatambi wali ng'ayingira saaluuni ko tekaliiwo bw'abona abadde akwata kamera ko tasobodde kakwata tugende ku cameras enketta bikolwa kakati kino baakikoze ne bamugamba nti ogenda kukuba amasasi mu bbanga okutiisatiisa abaliwo ggwe ng'omaze okukuba mukamaawo then omala oyite wano bwewati ne bwewati odduke kkiriza obagaana bo bennyini abamutumye okutta bwe bamanyi tegedde nti amaliriza mission be bamwejjiddewo ng'era bwe bazze bakola be bazze nga batuma lwaki ye footage ng'ayingira saaluuni ye taliiwo lwaki waliwo ono ng'afuluma nti babadde baggumiza bujulizi bwabwe nti olumaze n'afuluma n'akuba amasasi mu bbanga n'ayingira saaluuni naye n'amala neyeekuba amaki neyeekuba amasasi nti ekyo baakimubalidde ti gw'ogenda kukola bwoti omala oyite wano naye nga tebamubuulidde gye kiggwera nti naawe kennyini ng'omuntu kigenda kutwaliramu obulamu bwo njagala okukibategeezaako sigambye nti nkikkaatiriza ndi analyst waliwo obusobozi okubanga omwana oyo bodyguard wa minisita mu bo bennyini abali mu gavumenti nga bazze bakozesa abantu abalala mwemuli atumye ono omwana ng'amuwadde ssente nti genda otte mukamawo ka balansi ogenda kukasaaga naye nga tamubuulidde ni naawe olumaliriza ngenda kukutta mujjukire nga batta Kabila ow'Egindi ow'Ekongo bodyguard we yali abanja musaala bodyguard we yali asasuddwa omu ku bakulembeze ba Africa
mu East Africa nga n'omwana we oli gwe yasse yali awangalira mu nsi eyo era bwe yamala okutta kitaawe w'oli n'asindikayo omwana asobole omukontrolinga tubuuza ne bodyguard wa Desire Kabila yali abanja musaala yali asasuddwa busasula era kyalinaku nti yawunzika akoze eki atiddwa ngera bwe kyali ku dereva wa Kaweesi nti eno nkola abaana abo babakozesa emizannyo naye nga tebababuulidde gigenda kuggwa gitya. Nze nina strong believe nti olumba olututte Charles minister si Charles wa asi temunfuna obula Charles minister olumba olumututte lulukiddwa kuva munda mu gavumenti era bodyguard tabaddeemu kabanzi mu mutwe tabaddeemu na kyabanja naye yabadde asasuddwa abakungu mu gavumenti okweliminatinga ono baabuwe ne bamugamba nti bw'omala okumukuba gwe fuluma ng'olinga akuba amasasi mu bbanga omala oyita odduke kumbe bo banoonya bujulizi okuggumiza emboozi yaabwe naye tebatulaga gye biggweredde mu saaluni munda wayinza okubayo tewabaddeyo kamera eyo gye bagaa gyagekubidde naye tebakulaga ng'agiyingira yadde ekona eriweta saaluni ndo tebalikulaga but don't forget balina cameras enketta bikolwa bino bibadde mu Kampala yatoloddwa cameras Museveni mutuweko ku footage nga Gayo yayingira saaluni then tugenda kakasa nti simwe mu mutumi okutta honorable minister nabagamba eno gavumenti eringa mbize erya n'ebyana byayo nga bera bwe yali ekyana kye bayita Yakobo ekyo yakimira nga talina gwe yeebuuzizzaako buli muntu gwe yeekengera ejje emutta naye ate ereetera kukozesa either dereva oba mukuumi njagala nkujjukizeemuko katono okuzzaako emabega kyekimu ekyali ku kaziini tiyafunye obutakkanya ne mukyala we Lydia Dralu n'amukuba akatayimba mu mutwe naye gwe muntegeerayo Lydia Dralu ye yatta kaziini oba mu public bagigabugambi nti Lydia Dralu yasse kaziini naye nga naye mu mutima okimanyi nti abasse kaziini balala nnyo si Lydia Dralu kakati noono ensonga emuttisizza ndala nnyo erimu ebyenfuna esukka ku musaala tewaliyo bodyguard wa minister yenna nkiddamu tewaliyo bodyguard owa minister yenna asobola kumala myezi ena nga talina musaala nzikiriza nti Museveni musajja musiru ne gavumenti ye ejjudde abasajja abasiru naye gwe mbuulira muntu ky'omusiru ayinza okuwa omuntu emmundu amukuume gwatasasudde enjogera nti onaayogera wadde nga basiru naye mbuulira muntu ky'omusiru ayinza okuwa omuntu emmundu gwatasasudde abasirikale mu UPDF bakaaba okulya amaluma bakaaba abaana baabwe obutasoma bakaaba embeera embi naye kkiriza obagana tewali musirikale ali mu SFC oba kujja erikuma mwami Yoweri Kaguta Museveni abanja musaala kubanga Museveni akimanyidde ddala toyinza kuwa muntu mmundu akukuume naye ng'abaana be tebannalya toyinza kuwa muntu mmundu akukuume ng'abaana be tebannagenda ku ssomero kati gwe mbuulira minisita w'abakozi nga nono amukuuma mukozi akkiriza atya amukuuma atereze ebyobutebenkevu bye atereze ebyokwerinda bye atuuke n'okumuwa emmundu amukuume naye ng'akimanyi abaana ba bodyguard ono tebannalya bababanja fiizi bodyguard amaze emyezi ena tafuna musaala gwe nga gwe minisita ow'abakozi nga nono ali mukukuuma era sitiiru mukozi osobola otebenkera okwebaka mu kisenge kyo ng'ali ku lujja akuumawo abaana be tebannalya mmere ng'abaana b'enjala ebibaluma njagala kati ebintu tubirowoozeeko tubikubemu pikica esukkakaawo bwe tubirabira tufune ebitangawaaza ebintu tutandika obbirengerera ewala bano abasajja bagezi nnyo bwe baneekweka mu mpuku tebagisima kololo bagyagyekwekamu bagisima baba bagisimye eggulo limu kati ne bano bwe banaaba banatta omuntu basooka kupanga pulogulaamu
enakakasa abantu kikyeboogerako kyekituufu ngera bwe batta Basudde eyo program nja kugikola Museveni ffenna tukimanyi ti oluyimba basi duniya lwe lwatemuza Basudde naye nga mu kutemula Basudde bamaze okukola statement ey'eccupa mu mmotoka kati bakujjeko endowooza yeeyingira ekintu deep ogendere ku mboozi y'eccupa olw'okuba naawe okimanyi nti Basudde anywamu kali ne bano bajjira mu mbeera ekufaanana okuzingako ekintu nti Basudde bw'aba ne tumunta tugambe nti yabadde eccupa bagambe naye Basudde naye yasukka okunywa kali ne bano olw'okuba bakimanyi nti tukimanyi nti abasirikale babulawo okusasulwa bwe bazze ne pulaani yaabwe ey'okutta minisita basoose kuteekawo kiboozi oba basoose kupanga kiboozi kye banaayogera after ti abadde abanja omusaala kubanga ekyo mu matu ga buli munnayuganda mwekiri nti amusirikale asasulwa bubi naye ng'era still ye Museveni ye kennyini atasasula abasirikale ate abamukuuma baawe emmundu nga be balina omumukuuma basasulwa mu budde ate bafuna ne mu advance kubanga akimanyi tasobola ono mukuuma tasobola muwa mundu mukuuma oluusi Museveni atambula ne ssente oluusi atambula neki abantu abo babe mundu bakukuume nga baana babe babagobye fees nga baana babe tebalina kyakulya nga balandiroodi bababanja tewali akuuma mukungu ne bakukwase mundu ya gavumenti okume minisita okume RDC okumani ng'omusaala gwo tegunnajja la ekyo tekiriyo tekiribaayo ekyo nkiganye ekirala mwenna abaweereza mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kati njagala mufune ekibuuzo mu mitwe gyammwe kye bayita who is safe in Uganda if you are not safe njagala kibavugire mu mitwe gyammwe ogambe nze minisita omulamba bwe mba siri safe then ani ali safe era otandika okweteekateeka oleme kudda mu lwatta bannange nga ndutunuulidde kubanga tekitandikidde kwono ate era si gwe kigenda okukoma kakyayinza okubeera gwomanyi mwe mulowooza nti munoonya security mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni but ate waliyo insecurity omanyi security y'ekiguuma zange embwe eyo tekikomi nina abakuumi naye ng'abo boyita abakuumi bo ate nga be balina oleeta security gy'oli baleeta insecurity ono baamumuwa mukuuma era naye ng'abadde mu mativu nnyo nti bodyguard baamumpa okunkuuma kumbe baamumuwa kumubega bw'amaliriza okumubega amala amusaanyiiwo gy'onoonya security ate waliyo insecurity otambula n'omusirikale nga golooza otambula n'omusirikale kumbe otambula na lumbe lugenda kukutta golooza otambula na kikuuma bulamu bwo kumbe otambula na lumbe lugenda kukutta kyekiseera mutandika okwekubamu tandika okubeera mu mbeera y'ekiguuma zange embwe eyo tekikomi waakiri mubeererewo ono amukubye amasasi omulala ali muwa butwa ono amukubye amasasi omulala ali muwa butwa oba gwe bali kuwa butwa so eyo gavumenti gye munoonyamu security yesinza okuteeka obulamu bwammwe at stake era mbatunuulira abamu nga mukinagguka UPDF neekuba abantu nti balimba ago simate ga Uganda galaka ga West Africa afudde yennyini ye yakyogera kati mbuuza omugenzi abamuli okumpi mu munkubira akaama omubuuza oli mu Ivory Coast oli mu Ghana oli mu Nigeria oli mu Gambia oli mu ki kubanga wagamba amajja agakuba abantu gava mu West Africa kitegeeza naawe gwe gakubye obadde mu West Africa si wa UPDF yakukubye lwali abannange nga nsirise sirindaba olwange tawa musibe emmere oba tadduukirira nduulu bawuliranga neiba ng'akubanga enduulu nti ennyumba yange Kasubi ekutta omuliro dduka misinde ozikirize kuba tegugenda kukoma gugenda kujjewo bangi bafiiridde mu gavumenti omwo bayeekolere tujja twererejja abamu tugamba mu tetulina byakukola ne bwe twogera abamu terogamba ni banjaga n'omugamba kati gwe abaana ba batanywonjaga tebalyegombye kutegeerako nga nze bw'eba enjaga ekola bweti kitegeeza bawo be banywa enjaga kubanga be bawunza nze still nkyayogera ate nga byenjogera bikuyamba mutandike naddala abali munda mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuwuliriza ebigambo byaffe okuwuliriza ebigambo bino ate era mu bisengejjenga mujjemu ebibayamba kubanga Yakobo olanya bwafa
Nenzija ne kubira analysis nga okusinzira ku kino ne kino olumbo olulidde yako luvudde awo munda. Gwe wojjira abaana abahuligani kati gwafudde. Kati njagala n'omulala ajja abuusebuuse olumanyo lwe twalya nga tugezaako okubalabula tetugasa bannayuganda bokka nammwe tubagasizaamu. Otherwise nammwe abakyesisikkiriza nga mulowooza muli mu kintu tujjera kutuula wano tukola analysis ku nfa zammwe kuba tekuli wala nnyo. Oyinza ggwe okulowooza nti oli mu kintu kumbe era stiru n'entaana kiba kintu ne kofini eba kintu kubanga mutabani wange lwe twali tuziika maama baleeta jeneza naga jjajjange bamutadde mu kintu. Kati naawe ojja kulowooza nti oli mu kintu naye nga ggwe oli mu kintu ate kye bayita kofini. Ng'essaawa yonna tujja kutuula wano tukola analysis tugambe kusinziira ku bino na bino nga weebiri Kayindo Otafiire bassemutte teyeefiiridde wabodegaadi wa Kayindo Otafiire si amusse muhoozi yasse Kayindo Otafiire. Nze kyo nkibabuulidde. Omusajja aba UPDF ne bakuba bannayuganda emiggo n'agamba ago magye ga West Africa ge gakusse ssebo. Bakutidde wa Nigeria, Ivory Coast, Ghana, bakutidde wa mawanga ga West Africa. Akusavudde mu jjera ECOWAS ejjeri kusse lya UPDF gye wali owolereza. Njedde nkugambye tosanya na musota mulungi. Na omusota mulungi gwine engeri gye gunneezingazingamu buti ne tuzannya kumbe gwe gukulowoozesa nti oli mu kuzannya nagwo. Naye wanudde gugenda kukusobererawo mu kwezingirya mugoze muli mu kuzannya gukwambala enkoofiira guti ogubuliremu okumire. So eno gavumenti ebagumaza era essaawa yonna mwenna mujja kuggwawo. Naddala abo balina mukundowooza kyono tajja tufuga. Oyo yasinze okusaanyaawo abantu abangi. Ati bapanza akatambi simanyanga olumaze omukuba n'afuluma ebweru papa ekyo tebakapanze kuba bakakutte papa kumbe bakimubalidde omala omukuba ofuluma ng'okuba amasasi omala oyitire wali ogenda kusangawo emmotoka egenda okujjawo ogenda okusanga ka balance ko kumbe bano banoonya kuweza bujulizi bwabwe nti olumukubi amasasi n'afuluma ng'akuba amasasi mu bbanga n'ayingira saaluuni naye neyetta naye kafudde jinga ayingira saaluuni ko tebakalina. Ekirala kano kalowoozo ne bw'oba boss ng'olina house girl waka mwagale nnyo kuba house girl oyo yadetermining okuvaawo tokkirizanga omulabe yenna oba tokkirizanga okuwa omwaganya omulabe yenna ogulumba omukozi wa muteekemu ebigambo bimuyingire. Yagala omukozi wakiri atuuke ng'alaba obulamu bwo bumusingira ssente ze. Omukozi ne waba akolera emitwalo 10 bw'olaba nga yennyikadde bw'ati mubuuze kiki wagga nti omwana wange mulwadde muwe nga ate togera zitema ku musaala gwe nga bwe bambi giigi 5 twala bajjanjaba omwana bambi giigi 2 abaana bagulira akawunga mu kyalo gye bali. Omukozi oyo agenda kutuuka okutwalanga muzadde we. Baana batono abasobola okutta bazadde baabwe ne baba bawadde ssente mmeka. Gwe sokuwa ssente otte maamawo sokuwa ssente otte taatawo kitegeeza tekisoboka. Omukozi mujje mu kubeera omukozi mwambaze karakita y'okuba omwana wo. Ebizibu nga bino ojja kuba obiwonye nga naye banaamuwa ssente mmeka ajjawo obulamu bwo ajja kwekuba mu kifuba. Ebyo bannange leero simanyi byebyo bannange leero simanyi tibino weebinakkira tunaabe eddembe olina okunsabira ŋŋenze.